kuwesiba ebbiri. Wambaniriza nnyo mu kino kyaffe kino ekirala ekya programu esiba ebbiri okyalina muzukulu wa Gabo nga Moses wamala tukyakuba tochi mu nsonga z'ebyemiwendo oba figures. Accountability question eno njesibako nnyo nti nsimbi nnyingi eziyita nga bannansi temuzitegedde naye nga muziwuliddeko nti zifulumiziddwa naye nga temutegedde gye ziraze. Nkyalina mukadde wange mukuba bye twogerako mu kimbe kino ekya COVID-19. Twekenneenye ensimbi y'omuwi w'omusolo ne munnansi eyeewoleddwa ezituweereddwa n'ebirala byonna gye biraga. Mukadde wange mukuba byasodde okyamenyeramenyera mu obuwumbi 600 obw'ennyongereza obwasabiddwa gavumenti. Bwe bagenze okulaga disitulikiti 136 ne mu nsonga y'amalwaliro wali referral hospitals sente ze baagabye bw'otunuulira Gulu referral n'ogenda Lira referral, Soroti referral, Mbale referral, n'ogenda Mbarara referral, n'otwala Fort Portal referral, ne Hoima, n'otwala Mubende, n'otwala ne Kabaale. Olwaleero bw'ogenda okugeraageranya population quota eya referral ey'Entebbe omuwendo gwa population gwetwala guli waggulu nnyo compared to Mbarara. Mbarara referral catchment area yaayo etwala kye tuyita Greater Bushenyi district ne Greater Mbarara. Ne Greater Bushenyi ne Greater Mbarara population wise balina obukadde 3,14,15. Akati bw'ojja n'olaga Wakiso district emu yokka yo ng'eyina obukadde bw'abantu 3,18,000. Kati bw'ogattako Mpigi ebalibwa ku referral ey'Entebbe n'otwala kye tuyita Butambala referral ebezze ku y'Entebbe. Kakati bw'ojja okumaliriza omuwendo population nga the Greater Mpigi omuwendo gweyina ne referral yaayo nga yo eri mu bukadde 4.5 obw'abantu. Ng'ate Greater Mbarara, Greater Bushenyi referral gye balina ey'Embarara omuwendo gw'abantu teguliiwo. Naye bagenza okugaba sente baziwadde nga buli referral regional referral ya bukadde 575. Naye ng'okwogera kw'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni baakulaga obulwadde businze Kampala ne Wakiso ye namba 2 ng'amakulu gaakyo population density obungi bw'abantu buli square kilometre ab'e Wakiso olwaleero bw'ogenda Nansana division buli square kilometre emu eriko abantu 1,420. Bw'ogenda Kiruhura district ne Kazo district buli square kilometre emu eriko abantu 57. Ekigambo ky'okulwala kw'abantu eri okufuna COVID teriyo congestion ya kutambuza bulwadde. Akati ogamba embeera yandibadde batunuulira nnyo Wakiso olwa population density per square kilometre ey'abantu kubanga ennyumba eyo nga bw'ogirengera kitegeeza ziba fuuti 3 okuva ku nnyumba eya muliraanwa okudda ku nnyumba endala. Naye Kazo district okugenda ewa muliraanwa amaka kikutegeeza square kilometre 5 okutuuka ku muliraanwa ow'okubiri. Kakati gano ge mazima. Naye abateekerateekera eggwanga ababaka ba parliament bo batunuulira ku regions zaabwe area gye bava n'abo abali mu offices ez'obuvunaanyizibwa. Kakati tugenza okumaliriza buli lw'osuppressinga Wakiso Kampala kitegeeza endwadde togenda kugirwanyisa mu mbeera. Era gw'okiraba nti buli ku makya ku headquarter yo eya station abantu bawaguza okuyita ekibuye bayingira e Kampala kubanga ebyetaago eby'amasannyalaze eby'amazzi na buli kimu n'emmere enteekateeka Wakiso gwe gitwale nga district eyina ebyalo 720. Wakiso ebyalo 720 ng'ogiwa comparison ne Bugisu sub-region
Bugisu sub-region olwaleero yo mu nteekateeka yaayo eyina ebyalo 7,266 ne district 7 ezikola Bugisu sub-region in terms of land area tezenkanankana na Wakiso district. Wakiso district land area coverage eri square kilometer 2,808 nga Bugisu sub-region square kilometer ziri 2,519 ye Bugisu ki sub-region. Akati bogendo 2,419 square kilometers nga almost Wakiso esinza Bugisu sub-region square kilometers 305. Kakati in terms of numbers population Bugisu sub-region ina 1,729,000 people nga Wakiso ina 3,185,000 people. Akati amaka agakola Bugisu sub-region giri 29,900 kakati atenga Wakiso giri 5,13 naye okusinziira Matiya Kasaija minister olunaku lwajjo sente ze baafulumiza Mbale district obukadde 394 ze babawadde ne tujja olwaleero kye tuyita Sironko district obukadde 767 ne tujja Manafa district obukadde 673 naye nga ate Wakiso district esinga ziri zonna iyo bagiwadde obukadde 323 obukadde 323 n'emitwalo 20 gye bawadde Wakiso. Kakati obutali bwenka obanga obulwadde businze Wakiso compared to the 7 districts of Bugisu sub-region, how come that when the minister came on board he gave out money which is 10 times more than what Wakiso was given? Yesinga obulwadde population n'economy y'eggwanga yennyini okugiyimirizaawo in terms of industrial sector GDP olwaleero Wakiso contributinga kinene nnyo. Kakati olwaleero Matiya Kasaija zino zempapula ze yasayininze olunaku lw'eggulu era essente ne zifulumizibwa. Kakati olwaleero ne bakulaga bali balina ebyalo bingi nnyo naye Wakiso n'ebeera n'ebyalo bitono naye nga sente be tuyita village health team kakati sente ze bagenda okufuna nga zikulaga zitya nti betugamba Moyo district ebyalo 223 naye katugende Namisindwa district mu Bugisu sub-region eyina amagombo sub counties 28 naye nga eri mu square kilometers 225 as a district nga Wakiso eya square kilometer 2,288 eyina ebyalo 720 kati Namisindwa eyina ebyalo 527 akati town council ye Katabi neye Kajjansa eyo ye district ye Namisindwa naye kati Namisindwa ebyalo yo eyina 527 so Katabi eyina ebyalo 28 Kajjansa Town Council eyina ebyalo 66 tebiwe kati Kajjansa Town Council ne Katabi teziweza even a quarter y'ebyalo ebikola Namisindwa district. Akati bwe tuvaayo ne tujja ekigambo buli kyalo kigenda kufuna emitwalo 40 ne VHTs abasatu batwala mitwalo 3 task force nebanga egitwalako emitwalo 10 ekyalo we tuli ebyalo bye Namisindwa 10 bibyenkanankana ekyalo kino kakati mitwalo 40 times 10 times bwe bukadde 4 nga no mitwalo giri 4 naye congestion ne population density y'ekitundu kino yo egenda kulaga etya nti abantu wano bangi nnyo n'okulwala weekuli okw'omuwendo kuli waggulu naye enteekateeka ya gavumenti ze yagabye bwe zigenda okutambula equity teriiwo obwenkanya tebuliiwo kati bukulagira ddala obusosoze obusukkiridde okkirize okoleki ogaane
kwe kulaba okuyayana kw'abantu. Naye engeri Namisindwa abantu bo bali mu kyalo, ebibanja byabwe, emmere yaabwe gyeri, atema ettooke lye, n'asima muwogo we, n'asima lumonde, n'amala ewa mu nju mwegali g'agenda okulya. Naye owawano we tuli olwaleero, program tuli mu sekita ey'ebimuli, tuli mu sekita ey'amasomero agadde private. Omuluka guno gwonna gwena amasomero 59 private schools. Kati senga ogenda Namisindwa district namba eyinza okuba tiweza amasomero gali private gawera 8 as a district. Akati mu nteekateeka ebyalo ebikola omuluka guno 9 twandibadde tulina health center 1 nga ziri buli bantu 100 kitegeeza health center. Naye ku bantu emitwalo 2.5 kiba kitegeeza nandibadde nina health center mmeka? Bwelubanga buli 100 baje kiba kitegeeza health center 1 zandibadde 25. Naye emitwalo 2.5 tetulinamu wadde health center 1 emu bweti. So nga ate Namisindwa yeeyina mu buyitirivu. Kati tugenza okumaliriza nga wano ffe amalwaliro agali private y'embeera gye tusinga okukolaki okugenda. Akati byebizibu embeera ey'obutali bwenkanya obwa bino. Era ne bakulaga district zino bw'ogitunuulira nti district eyina abantu emitwalo 10 eya Bukwa emitwalo 10 egy'abantu, ne bagiwadde emitwalo 4, ne bagiwa ne inland travel and surveillance eya district Namisindwa obukadde 9, ne task force allowance 25% obukadde 37 n'ekitundu, vehicle maintenance obukadde 22 mu emitwalo 5, district municipal y'obukadde 15, ne village allowances ne ziba obukadde 89. Kakati bw'ogenda okujja, kakati gwe tunuulira, Namisindwa egenda kubanga emaliriza yo olw'ebyalo by'erina obukadde efune 760, nenga erina square kilomita 225. Bw'ogenda mu Wakiso yo bajje ku vooti yaayo etuweereddwa eya Wakiso, ng'ate Wakiso ku vooti yaayo kakati okutunuulira ekiyitibwa Wakiso district vote number ya Wakiso eri 555 nga bakulaze ebyala 433. Netugenda Kira municipality ebyala 54, Nansana ebyalo 13, n'Entebe ebyala 24, Makindye Ssaabagabo ebyalo 79. Akati bw'olaba allocation eya Wakiso district ne municipality zaayo 4 compared to Bugisu sub-region. Olwali Bugisu sub-region sente zibagiwadde mpitirivu nnyo, ng'ate population wise Wakiso yeesinga Bugisu sub-region yonna. Nga n'akalwadde olwaleero akakwatagana ne COVID-19 bw'otunuulira facilities Wakiso zeeyina vis-a-vis Eastern region. Nga eri balina amalwaliro aba health centers nyingi eza gavumenti. Ne bw'ojja Wakiso Kampala district ffe olwaleero tuyina private facilities okusinga. Eyo gy'ogenda obujjanjabi nga buli ludda waggulu, kubanga olwaleero ebikozesebwa malwaliro tugamba nti bakola overcharging private facility. Naye bakulaga nti olwaleero packet eya gloves, surgical gloves eyali ku 35,000 olwaleero eri ku mitwalo 3.5. Kati bagamba sente ezo okuva 3.5 difference eriwo, ani gwe bayina ani alina okusasula bill eya ezo eziri extra. Ne bakulaga concentrator ze bakozesa mu private hospitals oba clinics ezikozesa masannyalaze. Concentrator ebadde egula $1.5 million. Olwaleero concentrator olwaleero eri wakati wa $1.5 million. Kati ani gwe bagenda okubiiringa cost ya concentrator ng'ali n'amasannyalaze unit. Olwaleero consumption ya oxygen omulwadde omu gy'abadde akozesa ye mu normal consumption nga otwala liters ntono, naye olwaleero omuntu abeera concentrator okumala 2 weeks, that is 14 days.
kakati ogenda okumaliriza ngezo millions and millions of money. Kakati ate government team eya Ministry ya Health kyetefuddeeyo kujja kukubaganya birowoozo n'abantu betutambuliramu. Bwe tugenda olwaleero Wakiso district as a district eddwaliro lya government regional hospital government hospital eya Entebbe government yagitwala yebaddewo. Health center force eza government tulina 6. Olwaleero health center 3 25, health center 2 ziri 38, total eza government 7. Eziri private ne zibeera 37 mu kategori eddwaliro hospital erimu Kisubi hospital n'ogata health center 5, health center 3 12, health center 2 19 ne ubeera mugata 37. Akati bw'ogenda mu zino ezo 37 si private zezaali eza government as of year 2002 kati neziva kwa 37 zifuuka 7 ne private nga tuyina 39 amalwaliro gali 4 health center 4 ne tubeera nga nazo health center force ne tuba nga tulina area private limu ne tubeera ne health center 3 16, health center 2 18 mugata 39 so nga mu 22 twalina eza private 3 in total Wakiso ina 19 naye ng'omuwendo gwa government bw'ogenda government health center 4 akati tuyina Busiro North erina health centers ziri 16, Busiro South 8, Busiro East 10, Entebbe municipality 5, Kyaddondo 9, Kyaddondo South ye Makindye Ssaabagabo 6. Kakati NGOs nazo bwe zigenda kati omugatte ne tubeera Nansana nga naye ina 13 akati tutambula. Wakiso tulina private pharmacies 34 si za government. Kati liddagala lyonna ku kyalo kuno nga covid lockdown tuye eddagala baligize ngenda ku private pharmacy. Eddagala cost yaayo si kati sobola kutambula kutuuka Ntebbe kubanga na kyakubiri eri Entebbe kati balijjawo tulikyalo. Kakati center for ya government eri Kajjansi mu myaka gino etano ekisanja ekiweddeko baatulaga buli health center 4 ejja kuba n'abasawo 49 nga kuliko badokita 4 n'ambulance nga kweziri naye bwe tugenda kati waide Kajjansi ebyo byonna abasawo 49 tebawera, ambulance teriiwo n'ebikola ebirala tebiriiwo naye nga concentration y'abantu bano bonna health center for Busiro South erina abatono abakulu 49 mu 12. Central point okuva e Kajjansi okutuuka central point ya constituency kilomita ze 40. Yiki central point ya constituency. Kakati ate eno ya center for eri ku extreme end yaki ya constituency. Kakati bwe tugenda okujja drug shops tulina 256 ziri private. Busiro South. Wakiso that district. Okay. Medical and dental clinics ziri 257, allied clinics 38, general nurses abakyala bazaalisa clinics ezaabwe ziri 139. Akati bwe tugenda okutunuulira covid kyaleese amasomero primary schools 1,600 ye Wakiso 1,006 schools naye nga ku zo aga government gali 168, private gali 838 primary schools. When it comes to secondary schools, in total we have 325 as Wakiso. Only 37 is our government is implementing universal secondary education. Tertiary institution tulina 20 is our government nga kuliko 2 zokka, 18 ziri private. Kakati omuwendo gw'abantu abo bonna botuna universities Wakiso ziri 6 naye ng'ezo zonna ziri private. Kakati bwe tugenda okutunuulira enteekateeka ey'ebiriwo mu ddakiika zino embala ezisigadde gavumenti ebitundu ebimu n'eggwanga lyonna enteekateeka ennungamu teriiwo. Buli kintu kitwalibwa nga kya fire brigade.
when we had about one government, Idi Amin's government, mu mbeera by'ebyobulamu ne local governments, programu zonna ezitambula nga wabeerawo ekizindaalo ky'emmotoka y'ebyobulamu era nga tufuna sineema mu community center we ziri ne bajja tugamba ekyebyobulamu, endwadde z'ebigenge, bugambo musujja, buli kimu kyonna bino bya mongoota, ekigambo kawumpuli bwe yatta bajjajjaffe ne bakitaffe mu myaka gya 1927 okujja mu 32 era bw'ogenda nti Busiro County omwaka gwa 1921 population gye yalina yakendeera nnyo eya emitwalo 10,015 by 1921 population yali abantu emitwalo 10,015 by 1931 population census ey'eggwanga lyonna ate abantu baali mitwalo nga giri 6. kati bali bonna pandemic olwaleero si yesoose naye neeri yaliwo era mu mbeera eyo baalwana bwezizingirire ku lwa Uganda naye enteekateeka yavaamu enkola ennuŋŋamu buli muluka buli kyalo buli gombolola buli ssaza na buli disitulikiti si East Mengo yokoba West Mengo oba Masaka oba Mbende district ne even Ankole district oba Acholi district East Acholi ne West Acholi Lango district Teso district nga byonna bitambula ku lw'omuntu wa bulijjo mu nteekateeka y'ebyobulamu n'amalwaliro ago ge walabanga amakadde ag'amategula gavumenti y'omuzungu olw'endadde ezaagwawo gaazimbibwa naye oluvannyuma makeshift clinics batulaga ey'ebbombo mu covid asooka lockdown nga ddwaliro ddamba naye bw'ojjako military medical shift gye baakola ebbombo tetuyinaayo disitulikiti ewansimbi gavumenti ya Uganda Wakiso ba Kampala we bagamba nti mu kisaawe e Lugogo bataddewo makeshift hospital ku bungi bw'abantu ne ssente gavumenti zeefula tetuyinaayo bagamba nti Regional Referral Hospital Entebbe tugitutte kaakati tulina gye tutaddewo mu area Nakawuka oba e Kasaanye oba gye tututte e Masuuliita ne tubanga abantu bagenda okuba ku ttaka lya gavumenti weriri eriweza eka 2 tutaddewo ki nga tumaliza mukulu kwegasi byonna bye twogedde biraga ki mu kisanja kino kye tulimu ekya securing your future ekyo senga walaba inaugural speech cabinet meeting ya 23 June 2016 biki ensonga eziriko Yoweri Kaguta Museveni yalaga nga commander in chief era sitting president cabinet byalina okutambulirako tugenza okumalako emyaka 5 ng'ebintu ebisinga obungi 65% cabinet yabikolako ebyo byeyannyonnyola kati inaugural cabinet meeting speech ey'omulundi guno yaliwo sabbiiti ewedde enaku gifuna eyo empandiike olwa covid naye tujja kubeera analytical oluvannyuma okugiraba eyo empandiike gye yasayiningira ebigenda okutambula emyaka 5 kuba bwe tugenda ne tutunula kye tuyita National Development Plan 3 enteekateeka namutayiika egenda kutandizaako emyaka 5 ennaku 1952 baalaga trillion 410.6 ezijja okusaasaanyizibwa naye omukulu wa Musi Lugoloobi budget speech ey'omwaka gw'ebyensimbi 2022 twagenza okulaba ng'ebimu ebyalina okuteekebwateekebwa nga National Development Plan 3 byeraga lwali omwana watu ate nga tebyakola tebyasoosowazibwa obwo bwe bunafu kati bwe tulina as a central government ya Republic of Uganda. Tuyanza nnyo mukadde waffe olwakaddeko tujja balina kye bakozeeko ba central government naye ke bakozeeko ke katono enteekateeka ennuŋŋamu ku lw'abannansi tinnabaawo kyova olaba minisita Dr. Mongi ne banne baakubaganya empawa nti data mu kino tugenda okumaliza nga time council zaffe fe batulumbye lunaku lwaki lwa Sande tumuleete kakati ku ssaawa 4 bankubira essimu ate nti ebintu babyeteeka ku ssaawa 5. Does it make sense? Ganogamba data egenda okuyamba abantu nga as if tetulina population officer nga batalina district planner
nga azifa batalina district kyetuyita community development officer. Embeera z'abantu kati officers bonna bekikwatako central government ebagwako buki bugwi. Tuyanze nnyo kuddamu okuwuliziganya obwo bwe bubaka obuliko si biyiiye buyiiya naye these are real facts eziva mu data wa central government owa Republic of Uganda. Weewaawo tuyanze nnyo ssebo. Kwagaliza akawungeza akalungu naffe bwe tutyo ssebo. Tukwaniriza kuweesiba ebbiri.